Oko temola kire banga choka washisanya wo musanga nanziri asubiza abawera asuleyo mu mabala okutemula kire gutera mu program kadongo kamu ebetandise bwetyo tutansina kayimba kalunje bakayita nanziri omusajja gwomanyinga nasi kombi yafo butuke ebigambo nga tanya n'omugwe yebuzizaako wano mu Uganda tulina abasajja babiri enjasa bigwomu yatufaako oye nyini yasoka yadala okufa bali bamuyita master blaster nga ye yafu butuke ebigambo nti simanyi gundo omusizi gw'ennyumba gubeera bitya saabitegeera bulungi nnyo twazizaako omusajja nasi kombi yasoka yadala tukuba kayimba bana yatandika yati hanange anse kombi ku Valentine eno kyengusaba njagala fene njagala lumonde njagala kedo mwabitegeera bulungi nnyo naafu kumule bigambo ebiyitirivu nnyo bwe twamugamye mu naye musajja wattu olina eddoboozi eddungi funayo ku luyimba olutuufu eyo tusobola okuba tuteeka ku mpewo za ABS TV n'atufunira akayimba kalungi nnyo ka Nanziri Mubiru Smart nga yakoze oluyimba olwo Clear Max yakoze video kitu kitambula bulungi nnyo tewali mutawaana mugamba mutya abantu b'ekambugumba tumiddeko nnyo gye twabadde olunaku lw'eggulo ne Mwagala Production kyabadde kirungi nnyo buli kintu kyonna yonna mukitambuze bwe mutyo omuyimbi wajjanga muyimbi mutuuvu muyingire mu mulabe naffe mutuzzeemu ku maanyi tugambe nti mutuufu boobo nti ennyimba ze tuyimba abantu bazaagala nze Kafeero Junior asala okuweza programu kadongo kamu eno togivangako ebibeeramu ebyokuyiga biyitirivu nnyo era oba olina omwana wo ng'adde omutisiza dde okubeera ku TV omugagwana gwe genda eri bagenda kukunabira TV kati musembize mugambe nti kadongo kamu aba atuuse mwana wange tuula tewabeera byakuwemula tewabeera ki ate wekikuba kikwataganye ku baana mulenzi oyo Kafeero Junior tewaba mutawa onako lwayo tugenda tutambula mpola tugenda kuba n'obuyimba obupya n'obukadde nga tusabula mpola tufuneyo kayimba ka Vincent Segawa ndozanga gapa ni kasooke mbaweemu wano kayimba ka Lord Fred Sebatanga kubamu wano ku gita tulabe kigenda mu maaso then tusobole okufuna kayimba ka Segawa ng'agamba yegowa mwonoona nsabudde ebyange mubitegeera mudigidde olunaku lw'amasanyu mukyala ebintu byateredde naffe tugenda kuduulanga yina enju yaffe yawedde kuliko ennyumba za beti omukopi yakubanja n'akuyita n'embwa balandiroodi nga bakambwe ffe tuwonya okujogebwanga kwebaza n'okunyiikira okukola n'otaddanga mu lugambo omukazi ayiye mulungi nze gw'ompaniridde mu kuzimba leka tukole n'endagaano ennyumba eno ngisse mmanyago nga ndayira mu ga Katonda teriba mulala gitwala enaku y'obupangisa ogiwonye kujje mukazi kakafunda laavu yo ngisanyukidde kati nno munnange mukyala mwana wetu nasulanga sabula naye sebatojoga ikagigulawo muteme ejjinja obwedda ndi wali mmanga nga mwekaliisa mbalawo obwenye seboleka kubeera wankwe babaffe lwaki mwefuukulanga onfudde atagasa olimba namenyekera kyokuzaaliranga omukazi ow'abaana ssaalongo oyinza otya okungalabanja n'ojja ozimbira malaaya nga zosudde wali nga kinkekenke wandiba Fuledi tonjagala nga byensaala nkola akatinko gwate singa obadde onjagala wanditize bwotto n'akajanja kati n'abaana bakomisinga ebbanga lyemmaze ddedi nkole ntya lwaki nkolinda kusaakaasi n'osalawo okunjoganga kiki tekaya kayimba ka Vincent Segawa tugenda kuba tukomawo tebakupoza ABS TV ekuumuza ebirowoozo yoyo Kafeero Junior atayimuka wadde kawunga ka muwogo wadde empulunguse ogana yakyuka mwe mubaleetera okukola ebyo omuwoza asasula bbanja kyemukonamu era gomwonoona omuntu omujogana yakyuka mwe mubaleetera okukola ebyo omuntu yenayena alinyonoona nange nja kukonoonekera ddala ze siina mutawaana ebintu by'okwonooneka obeerawo ngakwonoona tumiddeko ku bakyala mwena ng'oliawo ogamba nti bannange nze nayonoona omusajja wange ye nyininyinyi aleeyo kisassalala tewali mutawaana ajja kwonoonekera ddala bw'otamufeeko bulungi nnyo Hassani nkutumiddeko nnyo atunda engatto awo mu Angola ekazo nkutumiddeko nnyo bunywanyi bambi buli lunaku ogamba bannaye munywanyi lwaki totumirako wano ekazo ffe tuteekako ABS TV programu ya kadongo kamu era olumaliriza bwoti tugamba omusajja wa kadongo kamu amaliriza tewali nsonga ebeera gaana kubeera nga tutambuza ekintu kyaffe genda ddala maaso kadongo kamu tumuddiza ddala ku ntikko nga tulina ensonga zaffe Vincent Segawa twagala kutunnyonnyola ekibiina kyakugwako nekisigalirayo nga tomanyi gye kiri Vincent Segawa zaawe ekibiina kyo wabadde oyimbira Mwagala Production tokyaliyo oli ludda ow'amaanyi mba kadongo kamu gwe tulabawo
ebyadda omuntu atunulira ebigambo byo Vincent Segawa ngo wali badde ogamba nti mutufu obuntu nange nyina wentandiko gukwatirako kuba Kafeero Junior abajja obuzi eyo nsonga nkulu nnyo mugenda kugamba nti naffe tulemereddwa tuseko tulemereddwa kumbe mwabaali tusisene okuva emabega namwe kenyini mwajjako ekigere waliwo nno omwana omupya byakayimba akalungi ennyonnyo omuwala wali awo ndowooza kengenda okuzaakaawo tutunulira abaana abatonga weebali naye nga mmwe kenyini nnyini abaligambye nti butuufu bavubuka mmwe mujja tutambuze omulimu bwe guti ate n'omugana tugenda kubyeteeramu engatto kubanga nyina akanfu mu biru smart yagambye nti nze abasajja oba babalese ebbali nze ngenda kukola ekintu kyange mukirabire ddala Buyondo Eddie nkutumiddeko nnyonnyonnyo nentumirako omukyala Jack nawe nkutumiddeko nyonyo wakubina wakayimba kalungi namaga nawe nkutumiddeko nyonyo ndabira omusajja basajja baka oyo omusajja asinga okuyimba bulungi mu bakadongo kamu naye ngensi tennamumanya naye bannange singa okuyimba tezaali ssente ze nakkiriza kati okuyimba ssente kubanga omukisa guba mutono nnyo osobola okusanga mu Uganda mulimu abantu nga 6 abannenkana ab'omukisa okitegedde bulungi nnyo naye wekibeera nga si kyekyo okuyimba kati kwafuuka kwa ssente nkunyonyola bulungi nnyo ebigambo byange tugenda kuba tubitambuzaako mu maaso twali mutawaana naye ng'olw'ensonga tugende mu kana akayimba akaddako tugenda kuba tukomawo tuva ku mpewo za ABS TV ekumuze ebirowoozo laba ne ku mwana omupya eyazze obunyuma kuteesa mubiru smart uyu mwana w'omujjerudo nga kubye akayimba akabitirivu nnyo bwe katyo manager we ye mubiru smart yandetedde akayimba kalungi bwe katyo ne ngamba oba ogambe nti bunyuma kuteesa yensonga eriko mu ddiiro kati era bwe baba temuteeseza kitegeeza tewaba ensonga etambulira ddala bulungi nnyo naye nga ku muganzi wa nnaku z'omwezi nga 10 Good Friday kibubu white party ogenda kubeerayo Dax Katero waliwo kanakana katuka fresh kid bayimbi bayitirivu nnyo ogenda kubeera nga ogenda wali woyinza okusanyukira ku nnaku z'omwezi nga 10 Good Friday ndowooza mwezi ogwokunaawo ndowooza wekigenda okutambula obulungi ennyo mugendeyo mutwaleyo abaana kintu kitambule nga kitambula bulungi nnyo ako nako nga yisizaawo tewali mutawala ne Becky Brisoni omwana akola wano talina mutawala naye agenda kubeerayo kekawala akasinga okunyumira mu Uganda oba ayina emyaka emeka namutuuzaako ebbali neŋŋamba nenemulugunya kamera zaali tezindaba neŋŋamba naye munnaye mwana gwe oyina emyaka emeka naye naagala ogiiko kanemaga okakasa kino kankisirikire n'olw'ensonga eyo nze Kafeero Junior eyakuyimbira akayimba ab'e Kampala nyinyonyola eggwanga nti nze musajja asinga okwagaliza mu bayimbi bakadongo kamu nkiwulira ddala ku mutima nga mwekiri gwe olabanga nga nkubye oluyimba lwo nga tompadde ssente manya nkijjire ddala ku mutima tewabawo ankase ate boleetera luyimba nga lulungi siraba nsonga lwaki tebalutekana mu pulogulamu endala wano ko ABS nuba nga lutambula bulungi nnyo okuzannya yes ntumirako kuba muwange Rosemary Nasimbwa eyazaala olulenzi bwe luti olubeera mu white n'ogamba nti mutufu w'obuntu n'omutima gulabika gutukula n'omutima gulabika munda gutukula tewaba mutawaana ntumirako tata wange Kayinga Charles ebugenge mawogola abantu b'emateete batumiddeko nnyo mwe mwafubutukako mu kino ekyala ekisobodde okuba nga kitambuza Kampala obulungi ennyo najja nga asaagirira mu kiyimba kyange ekyab'e Kampala omuceere oguyidde nga nnyomba ne ŋŋamba walaba amayombeseza ne munnyaniriza kati nnakubye n'akapya maama w'abaana weereza ku buyambi ensonga eno maaso kaawo mwezi gw'okutaano nga guggwako nyina lonki ngenda kubabulira ekifo ekituufu ngendo giteeka egenda kubanga erimu wabega wa Smart Studios egenda kubanga enteekamu ssente n'abalalawo besigenda kubamenyera kati nyakubabulirawo mu maasoko nga olw'ensonga abakyala mugenda asasula emitwalo 2 abasajja basasula sinsi mutwalo owuliriza ensonga eno akayimba bakayita maama w'abaana weereza ku buyambi abakazi ayingira mu kivulu kyaffe nasasula mitwalo 2 tulina ensonga zaffe twagala buyambi bw'abaana kubanga omukyala yanzaalamu abaana semanyi yagendeyo ttake semanyi ttake za naleero puyawoza ttake nguluba n'obwana tampa ku buyambi twaza n'abaana mu ssomero abange budakiika bebagoba mpa ku buyambi bw'abaana katusooke tuwumulemu tugenda kuba tukomawo eyo no drusitol abadde bawooza nti nafa gayimbayimba nkayina akaana ka jowa ne jowani yogedde amazima nze nazaalako dde abaana omukazi n'abansuulira naye njagala ku buyambi bw'abaana katuwumulemu kimanyi ndeera abaana abo gwafunamu mama w'abaana pereze ensimbi abaana banzita naza gwakinze gw'obonyabonye nnyo kamala pozi oyagala kuloope mu fida oba ku poliisi tugenda atandika okubaloopa mu fida oba owa madamu Nakiwala nga oganye okuwaayo ku buyambi
kuba abaana twabazaala babiri. Kayimba kalungi nnyo abakyala baakaagadde nnyo mu ggwanga muno bagambye ku byenjawulo Kafeero byatera okukola yakozeeyo ku kyenjawulo kubanga abakyala bawoza sente za kikazi. Kikazi kyekyo sente ezo sente z'abakazi ezaffe nno nga zirina ebizibu bingi kubanga osanga omusajja ng'alina abakazi nga 6 ate era neera ebbali era alina gwakwana omulala nga bwafuna 10 kitegeeza mu nnaku 3 liba liweddewo naye gwe omukazi bw'ofuna 10 abatakwana n'abasajja sente zammwe muziteeka luddawa. Kale n'olw'ensonga eyo akayimba nkaweerezaako mukyala Betty nkutumiddeko nnyo nkaweerezaako mwanyinaze ow'enkime Nalukolongo nkutumiddeko nnyo ndabira Germany omugambe nti ebintu ebyo tebyetaagisa kubeera ng'omuntu omunywako ku tubisi twetaagisa nentumireko ku musajja Magala ndabira Zedi omugambe nti butufu bw'obuntu awo leero bannange nange mundeeba wembeera nga mudde ono ku puroguramu nange munjazeeko kombiseyo olubu lw'ebigere omuntu asobola okulaba nga omubiro gwe gutambula bulungi nnyo mu nsonga bwetyo Saalongozi kiranga nkutumiddeko nnyo nentumireko Daddy Isaac noonya oluyimba lwo wano mu kompyuta sirulaba ojje weesitule gwe kennyini nnyo oleete ennyimba ebintu byatutabukako ko tetujja zikubira bwereere tekako n'okuziba noonyeza. Daddy Isaac nkutumiddeko nnyo omuyimbi wa Kadongo Kamu ku Big Bar ndabira ddo omusajja gwe bayita Kadogo nkutumiddeko nnyo alina bawala be awo balinga nga babiri naye olugezigezi lwabasukkako botuka wali batambula beyagala bweyagazi n'ogamba maama omuntu anaabula wanywera otuzzi naye tewali mutawaana mweyagale guno omulembe gwakweyagala omuntu woteyagale ng'akalulu tekanatuuka kubanga nawulidde ng'akalulu katuuse nze natidde n'ogutya ebintu kati bigenda mu maaso naye sigenda bigenda nnyola. Programu Kadongo Kamu etambula bwetyo ekintu kitambula bulungi nnyo mugamba mutya muli mutya abali eyo netumirako ku mukyala Irene nawe nkutumiddeko nnyo ow'ekambugu bambi nakusanzeeyo nga tutwale twemanyi ndoze ebiseera ebyeddandoza nga tukyasoma nawe nkutumiddeko nnyo webale kubeerayo walabi wensakatalage ennaku zino ate kati ndi muzibu nnyo mbuuza omusajja gwe bayita mubiru smart yannondolwamu naga nti mbutufu bw'obuntu Kafeero Junior mayimbi bapukaming jayo ekigere tosaanayo vaayo genda mu baana abasajja ng'abasobola okuba nga batambuza ekintu obulungi ennyo saagala kwogera bigambo biyitirivu nnyo nga tulina obuyimba wano buyitirivu nnyo bwokkuba olojja bibekwasa akayimba keereza akapya noza ne kazibu ekapo naye ayinawo akayimba akapya kakulemye okukola gwe lipeya ku njuzo osiige n'erangi byonawo ebitonya ogeyataga kyekyo kazibu ekapo twabuze ekiro nga tukomawo kati njagala nkunnyonnyole munange endonga tujikubidde mu Uganda ebbanga ddene nnyo naye twagivuze ababadde bagende netwayongera yeri hoyima netulyoka tutuuke wano tutuuse ku makya mbabuuliraga Katonda basimbudde eri ku 6 twayongeddeyo tugende hoyima gye twabuuliza ne tudda naye nga omusajja yamuze bulungi nantuusa wano mu kibuga n'olw'ensonga endisobola okuba nga mbaweereza puroguramu yammwe eya Kadongo Kamu n'olw'ensonga eyo tugende mu kayimba kakazibe kapo n'obuyimba bukyaliwo obuyitirivu nnyo sabula mala gwe yamala endabada zafako bikwatako yes akayimba ko nkaweerezaako Nakato omuwala wa Hamani basudde omugenzi Nakato basudde ampadde $5,000 aŋŋambye Kafeero Junior ensonga gy'oyogedde entuufu aŋŋambye ova wano genda ku ofiisi wadde ekikoofiira bakuwa $5,000 osobole okwongera ku school fees w'abaana olaba n'ensonga gineeyogeddeko muyinza ogirabanga eya layisi omukyala asindise wano message aŋŋambye gwe bw'ogenda bw'omaliriza puroguramu genda wali ewadde gye kikoofiira ofune $5,000 muwala wa Hamani basudde Nakato omukyala omuyimbi mumutegeera bulungi nnyo ampadde $5,000 agambye njagala yongereze ku school fees w'abaana omukazi yakuzaaliramu ki abaana atayagala kubalabirira abakyala kyetagisa na mutuwe ku buyambi mufuna ssente kati nnyingi ennaku zino mwasaba eddembe ne tulibawa ennaku z'omwezi zijja kubawo nga 2 oba 3 ogwokutaano ngenda kuteeka lonchi yange eyo abasajja siyinzise mutwalo okuyingira ate tukuddizayo n'olukumi ku mulyango lwa airtime kutuuka munda ku stage ojja wali oba omanyi nti bakuzaalamu omwana ng'omukazi yagenda eyo nga takuweereza ku buyambi ku bessimu tugikuba live ku stage ekivulu kitambule bulungi nnyo abakyala musasula $2,000 tewali kusalirako wadde $5 twagala ku buyambi bw'abaana omulembe mwagukyusa tugendeyo n'omulembe gwaffe tufune akayimba kajja bibekwasa wagamba gala ennyumba onagireka ekyangala ggomanyi gala ennyumba koba oteeka twagala buyambi bw'abaana abakyala maama Afsa manajawo omugambe munnange yebali okuzimba njo maama Afsa
manager wamugambe bunange mama so kutumiddeko nyonyo kubiriza abantu bano obozimbye ekizimbe kyo nga kiteredde bulungi lwakyo kikubalanyi nga tekiriiko njiji n'amadirisa enzige temutya nzige ajja bibyekwasa wale sakayimba kapya kalungi nyonyo banange akayimba kanyumidde nyonyo naye okugala ennyumba twalizigadde naye abagulawo bo batuuka basamba busambi teke oba osoga mwalagala ennyumba tuwali mutawana ennaku z'omwezi dozanga 2 ogwokutaano tumaze okunoonyereza nga 2 ogwokutaano obanga 3 awo ojja kujja kuba lwa mukaaga oba lwa sande ndowooza oba lwa mukaaga lwa mukaaga awo ejja kuba launch fullabiswa egenda okutabula eggwanga lyonna maama w'abaana weereza ku buyambi Kafeero Junior yagenda okulonkinga twataagisa tufune ekifo oba twetaagisa nakisaawe abakyalo okuyingira emitwalo 2 abasajja sinse bagandoza abasajja 9 kubanga tugenda kudizaayo n'olukumirwa airtime tugenda kukubira abakyala abatuzaalamu abaana nga tebaagala kutulabirira nono ensonga eyo olwairo nkoze n'omusajja gwe bayita Emma ku kamera Safiki nga ali mu control room nendyoka ntumireko ku bantu bange bonna abatambuza ennyimba zange ne mugamba nti Kafeero Junior mu kuyimba kwa kadongo kamu onoonyereza nononya emiramwa egitaliwo n'osobola okuba ng'ogisuulawo kyekyo kiba kitambula bulungi nnyo n'olw'ensonga eyo mu mwaka guno gwennyini ntusuubirayo ekibiina ekipya nga kigenda kuba kikulemberwa mubiru smart agenda okukyegimbamu yagambye njagala kutumula ku bayimbi bano abato abajja osobola okuba ng'onoonyako ko ntusobola okuba tutambuza ekintu ekyo kuba nkirimu nnyo njagala kulaba nga gino emijiji emito givaayo najjo kintu kitambule bulungi osobola okunoonyako ku namba y'essimu eno ku 0757 338 355 0757 338 355 kadongo kamu anyuma nnyo kibadde kyedagesa ndooza n'obudde twongereyo obuyimba bulala naye ndooza olw'obufunda bw'obudde tugenda kuba tusibuza kayimba ka buyondo Edi ng'agamba nti wano tuli kubuweereza tambuza ekitone ky'obulungi nnyo ng'otambuza osobola n'okufuna omulimu ogutakusaana kasota oweereza obulungi nze ntunulira nnyo wano abaana betukola nabo noga oya naawezaawo wiiki wano era ogenda okuba nga tagiwezezaawo noga obandi mu Katonda noga oya ajja kuwangala wano ogenda okulaba ng'era awangaddewo kitegeeza olina okweyisa obulungi ekintu kiba kitambula bulungi nnyo ennaku z'omwezi nga 2 oba nga 3 ogwokutaano awo eyinza n'okuba nga birthday yange ennyini ngenda kubikuliza lumu njagala obuyambi nje ejja kuba nga 2 omwana mpulidde bulungi nnyo maze okiwanika mama w'abaana weereza ku buyambi bulijjo oliyona nagamba Kafeero Junior yasibye omutima kubadde kikoleka abakazi bakambwe bano okubasaba obuyambi naye nakati basudde ngutumiddeko nnyo oŋŋambye oluva wano njije ku Big Ba ekibuye Big Ba nga big wali wa chairman waggulu none emitwalo 5 bambi nyongereze ku school fees w'abaana omukazi simanyi yagenda ttake simanyi yagenda yanandekera obwana nange nensalawo tewali mutawaana okuyimba kwa kadongo kamu kulima wulira bannange wulira bataka bannange nvuddeyo buziizi ebbanga lyennamala nkomyewo ndigate But